ngenze kusuula egamba nti Gyotega Amaggwa oba kugoba sije bakuzza nno munnange Gyotega Amaggwa. Nga bumanyi nti ebirwa byerabirwa olwali olwo nga tugenda kuyigga ngabi. Twali bangi ddala nga n'abamu ku batabani ba Pyati benyigiddemu. Nga tutuuse ku kizigo olw'okubanga saalina muguwa, omusajja yaziga n'ansaba ngende ku kizigo nze mba nsaggula engabi. Naye nze ne mmutegeeza nga bwe sijja kukola bikolemu kusaggula ngabi gye saazize. Omusajja n'anneegayirira nnyo mbu muyambe nti kubanga ye yali aguddemu ekyawakayima. Nga nzikiriza nga neeyokya kizigo bwe ng'amera ku mumwa, naye mba nsemberera ekitimba ekimu ne mpulira ekivuuma nga kimpitako bwe vu ne kyekkata emabega wange. Bwe nkyuka nti nga ndaba effumu lyesimbye emabega wange. Ate mu kaseera ako engabi we yatoolera omuguwa kumpi ddala ne we nnali. Ne ndowooleza ddala nti akasusa effumu engabi gy'abadde afumita ndowooza. Munnange bwe twava awo ne tugenda twandaaza misu. Luno nno nange omuvubuka anjazisa olutuula. Bwe tutyo bwe twamala okutega ow'embwa n'ayasira, naye emisu ne gikonera ku kizigo. Jjajjanga ne giwunyawunya ku lutuula lwange ate ne giddayo. Nze kwe kwagala ngende njiraalire. Nga nnyingira mu kizigo nga njirinda. Nina nno ejjinja limu lyokka bwe liti. Mba naakayimirira ne ndaba ekyenyeenya mu kyuukyu ku ludda lwange olwa ddyo kumpi n'omuti omuwaawa, ne ŋŋenda nga nsooba nkirabe. Naye mba ndi kumpi ddala n'okukituuka olw'okubanga natambula ndalambadde, ekibawabawa ne kinsiba akakwakkulizo. Bwe nasinzituka ejjinja lyange ne limbuukako mu ngalo ne ligwa mu maaso mu mbiriizi z'omuwaawa. Bwe natuuka we liri ne nkutama ndinoonye. Nalaba era siriraba ne nsitama ndi wenje. Kazi mpona. Mba nakaka ne mpulira ekimpita ku mutwe bwe swi. Ne kikompola be po. Mukwekanga n'engwa bugazi. Anti basindika asitamye, amaaso gange okugenda okutunula ku muwaawa nga galaba effumu liguyingiridde n'ettundutundu ly'ogujugo ligwereddemu. Natya ne manyanga neyakasusa effumu ku kizigo ky'engabi teyawubiddwa wuubwa, wabula ng'ekintu kyabadde kyekobaane kunzita. Gwe kale ng'omuntu yandisindikidde ky'effumu ku kizigo ky'emisu. Bwe naddamu endasi era tezaatwala na kaseera ne ŋŋenda nga nkwebera ng'okwesimba nkutya n'enzirayo mu lutuula lwange, naye nga nsigadde kiwowongole. Omuyiggo tegwalwa nga guggwa, nga tugabana nyama yaffe nga tulaba lyatuleese. Tuba tukkirira ekibira, omwana w'omwami omu n'ayimirira ng'atubuuza nti kazi mmwe temwazze n'amafumu? Konze nedda, anti naawe walabye bwe mwatusanze mu kkubo nga tuva kunyumyamu. Ko ye nti yiiye bannange mundabidde ku muggo gwange. Ffe ne tumutegeeza nga bwe tutannagulabako. Ye kwe kuddamu nti hoowa, kale si nsonga, ogwo gunfudde, ndifuna omulala. Nankyukira nti gwe wabadde ogaana gy'ofunye si nnyingi okusinga ey'abalina emiguwa. Tubalina fitina ey'endola nnyini ofunye yandola. Nze nno n'ogumpaako. Awo ffenna nga tuseka, naye nze nga muli mu mwoyo manyi nga mbadde njiguzeemu obulamu. N'ayongera nti yesu mmwe nga muli bakyewuunyo muddira alina ennyama yaava emabega ate atalina n'akwebera ate yino mugisibye kisaazesaaze egenda ewenene ate n'obudde bwo buno buzibye. Olwo bwegwa mutegeerera ku ki? Alina ennyama bwakulemberamu bwegwa ava emabega ayinza okugiraba oba okugirinnyako ne mugironda. Newankubadde ebeejo obaanya ettaka mumala galifuuwako ye litta anti lirumira bulumizi ng'ettooke lyo ligenda bukwakku. Yeeyogeza mwana w'omwami. Ate era ffenna ne tuseka nga tulowooza nnyini nti tuseka na munnaffe. Mikolo yali yeetisse ennyama olwakulembera. Mutabani w'omwami n'agamba nti ye nga bannaffe sikyabawulira batuleese simanyi, mwanguweeko tujatuuke. Munnange awo ye n'adduka akapempenu ke kakikazi. Bakulu bannanga abali ekudduka akapempenu
nga kannyumidde akapempeno kaakali munene kadduka akapempeno naffe tuba tusaayirira ennyama yaffe n'esowottoka n'egwa ne tussa ekitereke ne tukimyumyula tuba tusirika mu kakubo ne tusisinkana abasajja babiri ne tubeegattako ne tugenda naye nga tulojja naye tuba tumalako tuti ekitundu ky'ebitositosi ne tuwulira ng'omuntu akaaba nti nfudde nnyabo ne tuyimirira akakuukuulu ne tubuuzaganya nti ekibadde kiki ekyo nze nawulira ng'ekinyonyi ekikaaba era n'omusajja omulala bw'atyo ate musajja omundi ye n'emikolo bo baawulira ng'omuntu naye olw'okuba nti eddoboozi teryali lya mwanguka ate nga teryaddamu ne tutabaako we tukikugirira wabula ne tulabula mikolo agende mpola nga yeekengera si kulwa ng'agwa ku nsolo tuba tutambuddeko akabanga n'omwala tugusomose mikolo n'abuuka ne tulya ennyama ne ligwa eri bwe tutu n'atugamba nti bannange ninye ku muntu ninye ku kugulu kw'omuntu bannange omusajja kwe kugamba nti kandabe awo n'agenda ng'awammansa emikono n'ebigere twagenda okuwulira ng'agamba nti wuuno muntu ddala baaba muntu ddala n'okwokyakyayoca naye temukyali kakuba awo nga tudduka bwe tugenda tukuba enduulu bwe twatuuka ku kyalo ng'eŋŋoma zirawa anti tezirawa ŋŋumba n'abantu nga beesomba n'emimuli baleeta nga tuddayo mu kibira twagenda okulaba ng'omutulumbi guba gwa muntu guba gwa nsolo muntu taba na mutulumbi wenkimanyi twagenda okulaba ng'omutulumbi gw'omulambo gugudumadde awo ku mabbali g'ekkubo effumu lyamufumitibwa ku kkono ne limuyita mu mutima ne liggukira ku ddyo era yagwa nga yeevuunise okugenda okumugalanjula nga ye mwana w'omwami eyabadde atukuba oluboozi gwe tulaba naye baaba yafiira mu maanyi bambi kyokka obulumi teyabuwulira kubanga yafambagirawo munnange enkeera omwami n'atuyita tumunnyonnyola okufa kw'omwana we nga bwe kwali kubanga yagamba nti ffe twasigala naye era ng'alabika nga yagalira ddala omusango kugussa ku ffe kyokka olw'okuba si ffe twaziga ensolo ate tetwalina naffumu mu kuyigga nga baatugwikiriza mu kkubo ebyo bye byatuwonya era abasajja bali ababiri bambi be twali nabo batuyamba nnyo nabo nga batuwolereza naye tuba kubanga ffe twaziga ensolo ne tutwala n'abaana b'omwami oyo singa tuli mu kufumibwa bufumibwa munnange ebigambo ebituufu ndowooza byali bwe biti kaakati ndowooza oyo omwana w'omwami oyo omu ye yaziga engabi mpozi n'ateesa n'omusajja oli agambe nti ye yali agizize tuleme kwekengera kubanga oluvannyuma meeya yatutegeeza nti omusajja oyo mu ttuntu ku olwo yatutumira omuntu ng'atuyita tugende naye wamu n'amafumu gaffe kubanga tetwandiremye kugenda naye mu kuyigga naye omuntu gwe yatuma natusanga tetuliiwo ogwali mukisa gwaffe kubanga tetwandiremye kugenda naye wamu n'amafumu gaffe kubanga bulijjo twayigganga naye kyokka yakola bubi okutulyamu olukwe era yasaanira okufa okubi kwe yafa munnange twagenda okutuuka ku kizigo nga bamaze dda okutegeka engeri gye bananzitamu kye baava bansaba nsaggule ku kizigo banneewubisise banfumitira okwo era nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo ne bateekateeka okunzita nga tuddayo ndowooza baddira abaali ab'okundasa ne babakweka mu kibira bagoojere ne babategeeza nga bwe banaabatemyako nga bayitawo nga babadde balemeddwa okunzitira ku kizigo bano abateeze balyoke banzite ndowooza babagamba nti nze nalinja okukoobererayo emabega omufu kye yava anjagatta nsigale emabega mpozi nno abassi bwe baalaba omwana w'omwami ng'agenda atinattina ate ng'emabega tebawulira yajja mulala ne balowooza nti ate banaamulinda kutuuka mitala nga bamuyiira mafumu mpozi eno erimu kwe kumuyitamu ne lujjawo anti Gyotega Amaggwa munnange bwe bakugoba gye bakulaza munnange omwana w'omwami bw'atyo ng'afa.